Kyenalabye ku mukolo guno ye taata kuliko ne bakasiru ewaffe eriyo kasiru tayogera okuleka ng'olina eddagala eri mwogeza woba oliyina mwogeze tuve wano aluwa taata kasiru ali kwabo tanyega taata no batukubanga embuuka eyo ku ssomero essomero lyaffe eyaluwero boys nga nomala omuyita bwotyo ewaka toddayo ng'otuula bulungi kulaba taata mumwogeza omwogeza oli ku mulala oyo si kasiru nga tusanyusa okulaba inji taata ale bwagwa omutuula mu maaso ennyo n'olwawo yalinga anyiiga nga bw'anyiiga ekiddirira luyi anera taata taata ekyamazima kiri bwe kiti kati nze ono obulwadde bwennyina eddagala lyawe limukube teri kintu kimalako mirembe nga kusoma okusoma kunyiiza n'owulira ng'onyiizi anti buli kaseera omwana bamugoba baasa baasa agoba abaana ku ssomero taamu 1 taamu 2 taamu 3 wayitira kakati baasa taamu eyokusatu ayinza okugoba ate omwana oluusi abamu bayiga mpola ekibiina kimalamu emyaka 2 taamu 6 okakasa be baana baffe taata omanyi oluusi ebuzibu kwe buva nga tomuweddeyo sukulu fees niwe ziba zizze mu bujjuvu kati noyo ow'emyaka 2 osasulako 3 gyebaleko nnyabo taata naye ate ne taamu esooka ayinza okuyitiramu eyo kati ayinza okuba mu taamu esooka n'ayita kati ne bamubuusa bubuusa basomesa be balina obuzibu oba muyizi kangezese alo omwana bwemwerera ngola tasoma bulungi taamu esooka n'agaana eyokubiri eyokusatu mukyusa ssomero nakola ensobi namusa ku boys kamutwale ku girls taata wali wasoma buli akapande wangi kituufu essomero lirina amaanyi naye ne baasa alina amaanyi kati ayogedde twekubire mu ngalo awo nno ye taata tweyanziza tweyanzeege